Mu kaseera ng'ebyobufuzi bitandise okufuna ebbugumu, abantu bangi naddala abakozi ba gavumenti bavuddeyo okukozesa ebifo byabwe okunyigiriza abalala. Okusinziira ku balwanirizi b'eddembe ly'obuntu, bannabyabufuzi balabiddwako nga beenyigira mu kugulirira abalonzi, nakyo ekiviirako emivuyo. Okugulirira, okutulugunya, okuyiwa omusaayi, bannange kikome. Kubanga siraba nsonga ddala nnuŋŋamu omuntu lwaki yalwanyisiza munne olw'okwagala obwagazi okulondebwa. Emivuyo egibadde mu kibiina mu kuvuganya okw'omunda ng'abantu beetwalanga omu yali mu gavumenti omulala ye muyeekera amaanyi ge bejjiddeyo n'obukambwe. Kati ekyo kyo kigenda kulabikako mu ngeri yonna. Kitegeeza tulina okukola omulimu munene nnyo ffenna abali mu ddembe ly'obuntu okulaba nga akalulu kabaamu obukkakkamu. Wano ne Katikkiro Charles Peter Mayiga waaviiriddeyo okuvumirira embeera eno. By what we witnessed during the NRM primaries, the violation of human rights that we witnessed can cause problems for the country, big, grave problems for the country. If party primaries are that violent, what will happen to the national elections? Bano babadde mu kutongoza alipoota y'eddembe ly'obuntu mu disitulikiti ya Wakiso ey'omwaka 2024-2025. Okusinziira ku alipoota eno, okugobaganya abantu ku ttaka kwe kukwata ekisooka, wabula nga ne gye baddukira okufuna obwenkanya tebayambibwa. Wakiso mukimanyi bulungi nti y'emu ku disitulikiti ezisingamu okutyoboola eddembe ly'obuntu wekijja ku nsonga z'ettaka. So emisango gye tusinze okulaba mu myaka gino egiwedde omwaka guno 2024-2025 zibadde nnyo ku nsonga z'ettaka. Era n'okutulugunya abaana kweyongedde nnyo. Abazadde basuddeyo ogwannagamba okulabirira abaana baabwe. Abaana ne batyoboddwa nnyo eddembe lyabwe. Nga bulijjo ne poliisi nayo enokoddwayo mu kutyoboola eddembe ly'obuntu. Ensonga ezisinze okuvaayo ennyo z'ensonga za poliisi okutulugunya abantu ba bulijjo. Bano era basinzidde wano ne basaba obukulembeze bw'ennono okubeeyungako mu kusitula eddoboozi eryawamu ku ddembe ly'obuntu kisobozesa abalirinyirira okweddako. Kati kulaba nga tuggulawo enkolagana ne gavumenti ey'emmengo ey'obwakabaka, tukozese structures z'obwakabaka tulabe nga tuggulawo komiti zino oba ku masaza. Tugambe singa namwandu bamujjako ettaka lye nga beekwasa nti si wa kika ekyo, oba abaana abawala ne baagala okubabbako emigabo gyabwe kubanga bo bajja kugenda bafumbirwe mu babbaabwe bagabanire eyo ebyabwe, ate batuuka mu babbaabwe ne babagamba nti bino byabano byaba mamba si byabalugave. Kale obwakabaka tujja kukolagana ne nteekateeka zonna ez'okulwanirira eddembe ly'obuntu. Katikkiro asekeredde abalowooza nti eddembe ly'obuntu omuntu alina kwegayirira okulifuna, kyagamba nti kya bulabe eri abalina endowooza eyo. Ssemateeka si yatuwa eddembe ly'obuntu. Eddembe ly'obuntu tuzaalibwa nalyo. Ssemateeka alikakasa bukakasa. Abantu bangi beerabira bwe baba n'obuyinza nti ekiseera kituuka ate nabo eddembe lyabwe ne libagibwako, kubanga eddembe eryo lyojja ku munno naawe biri kuggibwako. Omuganda agamba nti seruka mama yute bwe bakwata kulirye ng'awoloma. Mu kiseera ng'ebyobufuzi bigenda mu maaso, eddembe ly'obuntu lityoboolwa ebitagambika nga n'abamu bawambibwa ne batulugunyizibwa awatali kuggulwako musango gwonna, n'abalala ne babuzibwawo awatali kuddamu kuba kubako kya mulubaale. Teddy Nakaliga, Agaffeeyo ku Spark TV.